The Alternative Digital. Real issues, real talk. Munasonyiwa kakayise mukomanye tukolera ku byoma bya muzungu bitukesa bibawanda ne bibajjayo ng'olwedde mwagenze dda live naye nga mujja tusonyiwamuko okuvaayo ku mpewo naye njawo bategeeza nti tukomyewo bulungi nnyo tuli live on Facebook ogendayo not liking and not following ku the Alternative Uganda oba Digital TV pages ezo bbiri ojja kubanga ate otufuna bulungi nnyo abadde balikinze show esoose oba video esoose ngenda basaba munoonye kati show eri live mudde mugilikinge mugisharinge comments zammwe ezibadde eri ku nkadde mugitransfer muzize kumpya sobola okubanga ate nziraba bulungi nnyo sobola okubanga nzisoma so nno bamikwano tukole ekyo bw'ogigwako eri live ojja kubanga osobola ogiraba bulungi nnyo kibuuzo kyo kyobadde oteese wali awakadde kireete kweno empya olw'ensonga nti kijja kuba kinyanguyirawo okusoma so nno okubiriza munno yita munno abadde alabye show enkadde ng'evudde ayinza olowooza nti tetukomyewo bananga we are back we are live ku Facebook the Alternative Uganda oba Digital TV ngenda kubanga ate ngende wa mukulu mukosasoka ayanjule shonga bwebadde tetugenda kuddamu mu biri bye tusookeddeko ebyemmere tugende bugenzi kubanga ebyokwogerako bingi obudde buyinza otukwata so mukulu mukosensa abawo yanjule show yaffe mbujjuvu sooke tambule mpolampola kubuterefu kituufu ensonga nyingi nnyo era tetujja kulandaga nnyo tulina ensonga nyingi okimanyi nga waliwo omusolo gavumenti enoonya engeri tukamulamu omusolo kati baguteze ku masabo amasabo buganda kusasula naye basasula ku se so kati babadde bakyajaganya nga bagamba amasinzo masasula omusolo n'amasabo basasula omusolo muzaisa mutenda ali surprised abamasabo babatezeeko omusolo naye bafune ssente naye okimanyi nga mimu amasabo agakolera obwereere eno tujja kutuukawo awo nga lwaki bakolera obwereere ati jjajja abalungamiza basasula ssente nabasasule ku ssente eri eggwanga nina ekintu kyena bagamba n'ekintu kyena bakola so ebya new world order tubadde tutandika biki bitandike kubanga n'omukyala yennyini mu nnyumba mu myaka eginajja mu maaso omukyala gwobeera naye mu nyumba olina omusasulira omusolo eyo ensonga eri awo tugitunuulira ebika ebyenjawulo byayanjudde bakatikiro baabyo bayanjudde olukiiko olw'abataka babanjudde bakatikira b'ebika ebirala tujja kuba tubatunuulira mama fene yazzeemu n'alondebwa nga akulira abasawo ba Uganda galyayo omanyi nabo balimu ebiwayi ebyenjawulo eri akulira abasawo b'ekinnansi ne bali akulira Uganda galyayo kusokera amafiina yalondeddwa yadduzeemu okulondebwa nga akulira abasawo ba Uganda galyayo so eyo ensonga nayo tujja kuba tugiraba bulungi nnyo mu mbeera eyo then omuntu bw'obanga omaze okukola lubaale kati lubaale omusaba otya oba alinya atya kujjoba so okulaba nga alamula ababuulira sojja kutunuulira ensonga eyo buli muntu wako so then tuze luli mulongo yafuna obubaka nga bagamba nti mama Namyalo agenda kureclaiminga buli muntu eyazimba si Uganda yokka naye bwe kasooba nga wooli waliwo amaanyi abanakenya ate bo tekyasu owemuyenga nowekatanga bonna balozezzaako wane Uganda kyo kijjubi tekinyona nakinyumyako mulabyeko weekend ewedde neri yaggwa bwe kyali abe Dubai bo ekyabwe kyanjawulomu so bakimanyi so ne mu mbeera yemu alina obubakuba obwazze ng'abasaba bannange buli muntu asobola kuma ekyoto buli muntu asobola kuma akabaani buli muntu asobola ow'emindi embeera ejja gwatafuddeeyo era atakoze weekaabiranga wekka so mu mbeera eyo bwetyo bwe tuli so tujja kutunuulira ensonga ez'enjawulo naye muziyambala akantu ako okerabidde simanyi obadde okaggyeko nekwekali so mu mbeera eyo tujja kuba ekwekali osobola okambala kati tujja kuba tunuulira ensonga ezo so mu mbeera kandikirewa wennyini tutandikire ku nsonga y'okuteeka emisolo ku masabo
yanga nga tunagenda eyo waliwo ebiyitingana nti kabaka wamwe simanyi SFC yamukwata omanyi ebigambo bingi ku social media naye ffe ebiseera ebisinga tubigenda ku naye abantu baza mu inbox bangi nga baŋŋamba ekyogereko ne mugamba ffe tutwogera bwogezi somala kunoonyereza okusobola okulaba nti ebituufu oba si bituufu naye banga bituufu naye tulina sources zaffe ffe nga ffe zetwekakasa waza tezinatugamba twagala nnyo okuvaayo naye nze konsaani yange eri nti simanyi oba omuntu ali awo atambuza ku remote nti atusulamu ffe nga abaali badde babanje okulaba ku kabaka waffe abaali badde babanje ekiwandiiko ekitongole kirambula okufa obulungi tugenda nti kabaka ali bwati ali mumbeera bweti tuli mu kwerumaaluma oyina okuwulira ono alumba mayiga ono alumba Mengo oli alumba ono ne tuva ku nsonga because kabaka bw'atajja ku 31 kyagenda as usual bw'atazze ku misinde twatugerako awo ne twavaayo nagamba nti bannange ensonga ekuze kati biyo plapasi yavuddeyo tinava kiwandiiko kitongole e Bulange kigamba nti bannange byemuwulira si bituufu ekituufu kyekino because kabaka property yaffe ffenna so oba wensonga yonna emulugunyako balina public relations department nga yabyamawulire eribadde evaayo egamba nti bannange byonna byemuwulira ku social media si bituufu ekituufu kyekyo nakyo terina ku reactinga nnyo ku buli lugambo olubeera ku social media kisinzira luvudde waani ani asipaketi waliwo ekintu ekizze mu Buganda ekyobusiru amusore munsonyiwe waliwo ebintu ebivaayo ne babijjayo mu bantu nga byaki byakisiru bya busiru ng'ebikiriwa ku byonna ng'ekyo kabaka nekirabye ku makya yesterday waliwo omunene abeera eyo Bulaayi eyo nga yakikola ki koma bageze ne balowooza nti tuli baana bato abange politics wa Uganda afuusewo ekintu ekiki ekyana ekito tosobola kugyayo bistatement bya kisirusiru n'obiteeka mu bantu ng'oggolooza nti buli muntu musiru kubanga bw'onoovaayo n'okyanja abantu bajja kgenda batandika okukola ki tewakyaliwo batambulira abantu abali awo abantu barumpeni abatambula ku mpugiriro kwegamba abantu abali awo nti babategeerera mugende mweyiwe mu nguudo kabaka bamukotte akoze eki bwe yabadde ava ku nnyonyi yazze n'emmundu nga waliwo n'amagye agabadde nga bagenda gakwasa mmundu kiki kabaka kyeyakoze ekimukwasa waliwo omukyalo omu yabimbuziza nemugamba nti anti nze nali liable sources zange mwembeera era enkyanja kumanya neki naye nkwegamba abantu balekerawo okututeekamu ebintu ebyekisiru tutandike kunoonya ebintu byetuliko tuli ku international level kati byetwagala abantu bamanye nti abange nti wadde kabaka waffe alina ebintu byatamanya ne bannaffe abalala balina ebintu byebatamanyi naye waliwo ensi gyetambulira nga bwe tunagamba netuvayo netugamba abantu nti abange nti wadde kubanga ekintu kino kibadde kize kitambula ekyokutta ensigo ensigo y'emmere ne bugadeefu yakirimu olwokuba nina abantu tebamanya kakani bagamba ne kasoli avundira mu nnimiro abange yakaleeta oluyanga bwati bagala olye lumu baleke kufuna nsigo si ensigo yaffe eri ebintu nga byo byali badde bikola ki naye omuntu okujja okutusulamu ebintu ebyesiru tikabaka bamukutte era muhoza amanyi nnyo ne Museveni bamanyi nnyo kabaka gyali mutandika okunoonya embaseezi ebintu isi tetusobola kutambula mutulekere awo bane mutuyambe mutujje mu bintu ebikola ki so nze okusinza ku sose zange ez'omunda tezinnaŋŋambako nti bamukutte ekyokubiri kabaka talina statement gyakola nti ali bwere nti bwenkomawo mukole kino oba kino kabaka talina statement kyeyagamba nti oba bwenaakomawo ntandikira wano nti oba kyekyamukwasizza nedda ate simuna yabufuzi nti anoonya crowd nti ajja kujja nti ekyokubiri abantu kyembagamba badire deep state yaffe ey'emmengo ako ketukyalinawo akatono ketulina
deep state yaffe yamengo mugije mu byobufuzi abantu bagije mu ki mu byobufuzi bino bino bya NPU simayisaga saagala kasasiro oyo badire deep state yaffe ya Buganda bagije mu ki mu byobufuzi baleme kudira mengo kugifuula kadaala myaka na myaka okimanyi nti babloga buli ayagala following alumba kabaka alumba mengo afune following because gwe bwotunulira otandika ogamba abantu kabaka bamututte mubanje kabaka SFC yamukutte ng'akoze eki yakoze okay fine siganye nibo banga balina byabyo bitamanyi naye tulekeraawo okutambulira like okuyetinga embeera abantu to driving sate kunooza yaffe ojjukira ebigambo ebyali byogerwa nga kabaka ali e Germany simanya yafa simanya banoonya muntu mulala simanya biki kati ate bwe yavaayo ne basirika so nze saagala kintu babeere nga bakitambuliza nnyo ku mutima kyobosooka okumanya ti kabaka yagwa mu kizibu ngaffe abasajja abakati abakuze myaka kati nze ndindo ntambula myaka nkaaga kabaka yagwa mu ki mu buzibu nti yasanga Buganda yaseseetuka nga tezikyatandikira ku ye okuva ku Mwanga bw'ogenda okiraba ojja otuuke ku kitaawe ekiwa jjajjaawe ekiwa otuuke ku Sir Edward era the separation of my kingdom akatabo ka Sir Edward akugamba nabagambanga kukola bino nga bakola birala nakati byebiriwo so tikabaka ekizibu ekyasooka okumulema kwe kunoonya abantu bennyini ab'ensonga najja abuuka n'abantu ng'era kitaawe bwe yakola okubuuka n'abantu abaali abayivu bamubuzaabuza abakola ki ogenda okakana ng'akoze ki kubanga ffe waliwo ebintu bye tumanyi byogenda ng'okola risaaki noddayo eri mu bansibirwa kuba waliwo kakati abantu bagenda terina East Africa terina kyegenda tukolera abaayi tulina dynasty bwe tubanga tulina okugenda tutereze ka East Africa nga ffe tulina okutereza ka East Africa tutandika okutambulira awamu kubanga nze sente emu nagiguzaako kubanga abantu abasinga obungi wano ne bwomugamba nti siringi emu ekitali 10 kubanga kakadi abantu batandikana nusu 10 naye siringi emu bagiyitanga nnoso ennoso emu yabangamu sente y'ekituli 10 wafu 10 naye nze nzijukira jjajja omu bamuyitanga Ddegeya yali oba ng'akola nga kabo waawe yampaako esente y'ebituli nengenda nenjiguza swiiti naye nange muzeyi ndi mukulu kuba nakosaako sente ey'emu ebbiri ndi mukulu naye tuveeyo awo nange nsikiriza ndi mukulu naye tuveeyo wazikwatageze sente ffe muzeyi yazituterekera akatuzirabeko ndi mukulu nze nagiguzaako nalyako paani ow'ennusu naye kale muzeyi tuveeyo nange kati yakakasiza ni muntu mukulu so kati tugende ku nsonga y'amasabo tugende ku nsonga y'amasabo naye nga tuvaawo awo Mengo kituufu erimu ebizibu bingi because abadde dda bakatambi nga made in Seroko Sebuliba bamunyigire London naye nabyesagala kugendamu naye musajja wati bamunyigiriza natuuka ekisa neyevaamu n'avaamu omwasi n'agamba nze bannange nze byemunanga nze nanyini radio nze gwomulanga nze mayiga muyibuuza mayiga tumibuuza nze bamunyigiriza nga the only way out naye akukyesamba nagaba bannange nze gwomuvunana obutakyaza babwaine ku TV sinanyini radio muyigere muyibuuza mayiga nze munveeko so ndowooza ntikekasiza kirabika wali Mmengo eyo erimu ebintu bingi abantu abamu bagenda byogera ne balowooza nti oba waliwo ebyobufuzi oba waliwo obusungu oba waliwo ki naye kirabika nti kitagisa nga abantu tubeeko ekitundu ekisobola okuba mu busobozi bwaffe nga si kya violence naye okusobola okulaba nga tuzza Buganda engulu otherwise bwe tugenda ogenda naye kale tuveeyo bangi bwe twogera ku bintu abamu banyiiga naye twagala nnyo okunyiiza abantu nnyo nakwambusa tempasore tuli wano mukulu mukose ffenna kaakati tuli abantu abalina abazzukulu abaana kale Katonda atuyambye abaana nabo bagenze bavaamu kati tulina ki titwagala kuddayo mu kasasiro oyo gwe tubaddemu kati tunoonya way forward kyekitambula globally kyekintu kyengezaako bagamba nti problemu ya wano abantu abadde tebatunuulira ki foreign policy
zino ensonga zawana abantu baziraba si ntono zibadde zirimu nga foreign policy etutuddeko nnyo kati Putin gyakola ki kubanga foreign policy yatutuulirako wa kudda mu mpewo zaffe ne baka nti oyo sitaani ng'ate Yesu yali muki muddugavu ate ng'era yali musamize nga n'omusango gwa Naalongo na Mirembe Madonna ate y'omu yeeri eri gwe basinza ate no ne batugamba nti oyo ki kakati ebyo bye tubadde tulina okunoonya tubivuunule abaye ekintu kiri wano kakati tulina okusitula obwongo tutandike okwogera ku nsonga ng'ezo ng'abantu abaganda ti kalica etambula wamu ne Christianity kubanga teriyo mwana omuntu yali yazaaliddwa nga nyina talabye mwezi Monica era mwatandikira okumanya nti kakati nti tontawaanya tuleka kundeetera ki bizibu naye kakati abantu bonna abantu babadde nga batambula butambuzi g'oli bwagamba nti takkiriziganya na Yesu naye ng'ate yeekwese mu Yesu era yeeyita omuntu ow'okwakayakana nti nze Jew naye ate Yesu takola ki kubanga yali muddugavu naye teeka mu kifaananyi kiri ekya Yesu gwe naawe n'omala gagoberera kyabo be baana ba Katonda kati kaba bakube so kale tudde ku nsonga ey'amasabo omanyi Besigye yatugamba n'atugamba nti aza tugamba ebbanga ddene nga bamuvuma bamujerega bamukola ki n'agamba teri atagenda kuloza ku bukawo bwa Museveni era nti olunaku luyazuula nti Museveni abavaamu kubyawutala mu nsiko lunaku luyamuvaako n'agamba amaziba nga tugamba ne tuwulira n'agamba buli muntu yali agamba muli okwekalakaasa nga basobola bagamba tuviire mu kibuga tunonera bizinesi zaffe oleeta otawangula emirembe gyaffe mutukolera n'agamba buli munnayuganda wooli bulasituukiremu nga ndowooza byakusaaga kati emisolo gibadde gitambulira eri kati wuye bagambye amasinzizo bagenda okusasula emisolo galina embalirira galina okuteekangayo embalirira buli mwaka ensaasanya yaazo kati nga ffe tulowooza bijja kukomenya kati abasamize bagalako emitwalo aga buli mwaka ate nga bajagaza sula mbuuza nti batya kati ate n'emyaka egireso gye bamaze basasula balina okusasula emitwalo 6 so kati buli alina essabo buli mwaka osasula emitwalo aga 2 then emyaka 3 gyomaze osasula emabega eno olina osasula emitwalo 2 emitwalo 6 mu bufunze babutagisako emitwalo 8 bo abe Masaka babadde ne deadline ne bagamba temusasula mutwala mu kooti kati yeyembeera basinzidde ku kyokubagereka omukolo omusolo ate bagambye Uganda balina okubasinzira kyali mu masabo mulimu level yes and kati danyabo nze kankubulire this is an international issue esabo ly'omuzungu abazungu balina birozi z'amasabo era n'eddagala balikola ki kati sene ebintu bigenda ku online onookolerawa sene bagenda kutasibira ku online bwebeerawo otuma omuntu akakadde bajja kujanga mu bigali ate muna tekuli risiiti bagatandika kuba risiiti empewo ekuba risiiti ejjembe kankubulire ejjembe lyokka nga bakutumya ejjembe lyenkula liri mu miliyoni 5 lwate bateekako musolo okugenda okuliwanga nsozi biki bali kutta obukadde 10 kati omukolo gwabadde okolera akakadde okolera obukadde 2 kuba balina kujjako omusolo so ebintu bijja kola ki wabula abantu tilira eddembe kati ensi gye tuliko y'abantu be bannannyiniyo y'abayudaaya ba Bilderberg group era be bannannyini online buli kimu kyonna kiki nti abantu bajja kujja w'amasabo babizze mu nnyumba zaabwe nga teryakulaba anti walowooza nti no deformation yaggwa kati babagoba deformation teggwanga babagoba mu mulimu badde mu underground nze nkugambe n'abasajja abawandiika bayibuli bagiwandiikira mu underground nze kyendowooza bino ebimu nze mulowooza yange biyinza okuba nga bagezaako okulaba nti olwokuba abantu batandise okuva mu masinzizo ate mu masinzizo eno gavumenti ebadde esobola okuntrolingirayo abantu ndowooza nti omusumba ajja kugamba saba wiiki namba
nga tokola tolina birowoozo gavumenti nti eveemu. Not only that. Nti tolina birowoozo bigamba gavumenti tetukolera nguudo, gavumenti ekyo tendaga mulwaliro, oli katonda buli lunaku buli kati bagezi abantu batandise okuvayo mu masinzi eno bayinza ogenda okudda okumanya obuwangiro bwabwe ne manya abantu bagenda kubuuka. Mukama wange mukose kankubulira ekyama ebebule weeks ezi bikajje naffe erubaga ngebule weeks ezi yayogera ntinno sente zaffe gavumenti yangu mangu ozitema ku misaala gy'abantu kale waliwo esabo tebamugjewo bikajje no yayogera omugenzi sente zaffe ziruddewo nnyo okuba nti zitemebwa ku misaala gy'abantu nolokuba nabo nti wamonitalinga era nze mukufaako nagane nga ono ngaafiiriddwa omunyago ogubadde gugenda okutandika okugwa kale ali mu byuma tuwe emboozi eno eya BBS Refina nga boogera ku musolo guno ogenda kuteeka ku masabo kuba ye Nabosa Nalongo Nansamba abakulira yabasabye ko kene wankubadde kale bino biriwo naye bageze okulaba nga omulimu gwabaguweesa ekitiibwa nga tebakola bintu ebyo ebityobola ennono ebityobola obulombolombo n'obuwangiro kwe batambulira. So ali mu byuma tuwe emboozi eyo tulabe ebisingawo. Omulimi w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Nalongo Nabona Nansamba n'abakulembeze b'enzikiriza y'eggwanga n'ennono batandise okutwalaga eggwanga nga babangula abasawo b'ekinnansi ku ngeri ennungamu gye balina okukolamu omulimu gwabwe era enteekateeka eno etandikidde Kyotera mu Ssaza Kkooki. Abasawo b'ekinnansi abawerako beetabye mu kubangulwa kuno era n'aduumira poliisi mu kitundu kino Hassan Musooba naye talutumidde mwana. Okuprofilinga okumanya basawo bameka bolina tumanye ne mu luzungu tuzita SOPs, Standard Operating Procedures, nti omusawo w'ekinnansi alina kuba na bisaanyizo ki. Naffe byatunye wadda kale ndowooza binaterero bayi bagamba kutwala ekiro omusiima bukidde. Abasawo b'ekinnansi balaze okutya olw'omusolo oguteereddwa ku masabo nga yenna anaalemererwa okugusasula wakusibira mabega wa mitayimbwa. Abakulu bandeetedde ekipapula kino okuva ku ggombolola ebiwunga nga bangerekedde omusolo gwe nina okusasulira ku ssabo w'enkolera nga bansaba siringisa emitwalo 20 ge banteereddeko naye ne banteekako condition nga baŋŋamba nti bwe sizibawa lunaku lwankya bagenda kuntwala mu kkooti. Kino kye kimu ku kiwandiiko ekyawulidde abasawo b'ekinnansi Masaka n'Ekyotera era omusolo ogusatiriza abasawo b'ekinnansi gwa $20 buli mwaka ssaako n'engassi ey'emyaka 3 gye bamaze nga tebagusasula nga wano basabye omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga yaabwe. Obw'olumu tujjanjaba n'abantu ab'obwereere kati we tusabira Pulezidenti Museveni atutaase taata ekiri mu Masaka. Amasabo abasajja abo tebakyagawa kitiibwa, bayingiramu n'engatto ne bayingiramu n'emidumo gy'emmundu ne batandika okuteeka abasawo okubateekako empingo. Omulimi w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Nalongo Nabona Nansamba asabye abasawo b'ekinnansi okukomya okukola omulimu gwabwe mu ngeri etali mu bukugu. Mulongoose emirimu gy'obusawo bw'ekinnansi ne gavumenti etwesiimise. Kubanze kyemmanyi nti teriiyo muntu nga yasamira asaddaaka muntu. Teriiyo muntu nga yasamira lubaale yamuluma akwatira mukazi mu ssabo. Teriiyo muntu nga lubaale yamuluma n'alaba omulwadde n'amuliikuula n'amutunza n'enju ewuwe. Ono avumiridde abantu abeerimbika mu mulimu gwabwe ne bakomekkereza nga batatanya ekitiibwa kyabwe n'omulimu gwabwe mu ggwanga. Nja kubasaba abatwerimbikamu nti bambi mutuyambe temuvumanganya mulimu gwaffe ogw'obusawo bw'ekinnansi. Omusawo w'ekinnansi omulwadde bw'ajjeewuwo obulamu bwe bwonna aba bukuwadde. Aduumira poliisi y'Ekyotera Hassan Musooba asabye abasawo b'ekinnansi okukolagana n'ab'ebyokwerinda bamalewo obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Mulina ettaffaali ddene lye muteeka ku kuzimba ki ggwanga. N'ekirala tuli wano okulaba nga tubalungamya mu ngeri ennambulukufu gye tulina okukolamu emirimu gyaffe oba gye mulina okukolamu omulimu gwammwe. Kale mu mbeera y'emu era wennyini awo tumanewo ensonga zino speed kubanga obudde tutulina. Mama ffe yazizemu n'alondebwa
okukulira abasawo ono abadde mukulembeze w'abasawo ba kinnansi mu ggwanga ono Nalongo Nabbosa naye ate Mama Fina ye yakulira aba Uganda n'eddagala lyaffe omanyi byanjawulo ebireke confusing abantu bagambe ate ono ye president bibina byanjawulo so kati yazzeemu n'alondebwa era nga jjajja Bujaga Inabamba yakulembedde omukolo guno mu bitundu by'ebusiro okusobola okulaba nga addamu okubakulembera era nabo ekisanja kyabwe kiba kya bbanga ki sijja kulimba n'okunoonyereza naye nga baluddeko ye oba tibana tamuli emiti naye kale so otuwa emboozi eyo Mama Fina ng'addamu okulondebwa then tukomewo tuzigate lumu tudde ku nsonga endala nga Sofia Namutebya amanyikiddwa nga Mama Fina ye pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga olwaleero abasawo ab'ekinnansi abeegattira mu kibiina ki Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe bazzeemu okutuuza Mama Fina nga pulezidenti waabwe ng'omukolo gukoleddwa jjajja Nabamba Bujagaali. Ono asabye abasawo b'ekinnansi okukuuma obumu basobole okutambuza emirimu gyabwe obulungi. Tusaba omusawo awola obwalabamba n'ebutagaali tuyita ku mutwe guno gutukulembere. Abasawo b'ekinnansi bano bategeezezza Mama Fina okusoomooza okwenjala okubasanga nga bakola emirimu gyabwe. Tubadde tufuna okusoomoozebwa ennyo nga ate Mama Fina taliwo ate enteekateeka eno ajja ategeeza eggwanga tyakyali mukulembeze ate si mulokole. Nze ngamba nti omukyala bwe buba nga obudde bwagenda eri kujjanjaba abantu genda obajjanjabe n'obudde obw'omwami obeere nga wekyembakubiriza abaana baffe basobole okukula obulungi. Bw'abadde ayogerako eri abasawo bano Sofia Namutebya amanyikiddwa nga Mama Fina ategeezezza nti ensonga nnyingi z'amanyi ezinyigiriza abasawo b'ekinnansi zagenda okutandikirako okugonjoola. Lwaki mubeera abasawo nga mwabeewala ne mwabitaddemu empiika kati bano amukyala ebisi bagenda kola mutya nga mwe abasawo mwennyini mwabeewalana afera bufezi afera bufezi tajjanjaba afera bufezi nangofera. Ono era avumiridde bannaddiini abavumirira enzikiriza yaabwe kyokka nga bo boogerera mu buwangwa na nnono. Sigaza kayikyale yasigaza eki fena tukalira gwewe ebitiibwa omusanga bulimu nti biringo olyota wikiza okweeko naye nentagera kunzijjako tagera kunzijjako omusango edda nagera kunzijjako mpawo zange nze basiba bampita erubaga namirembe nyeera mu makanisa nensaba naye bwemala okufuluma bwetwe pa emando yange nenyambala neza kuluma naye obuzibu kati olwabanadiri bayita ne babuzaabuza eddiini nejja ku mwanjo buli muntu yena okulaba ngaoyambadde sitaani ono okitegeera naye ku mutima wabadde kitegeeza nti oyambadde sitaani kungula bategeeza nti oyambadde sitaani kubanga ku mutima ekinakuleetaaga ajja kujjawo ekiro omugambo omukoleko. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo era bawanjagidde abasawo b'ekinnansi okwewandiisa basobole okusunsulamu aboonoona omulimu gwabwe. Fere bungi baagala kwonoona mulimu gwammwe basebo ne bannyabo tubeegayiridde omuntu yenna ali wano nga mukulembeze nga musawo ekinnansi genda we registering bwe tuba tetukwira mu bitabo tujja kukwata ojja kuba mufere. Bwe mukuŋŋaana wano olwaleero nga sibalabangako bwe mukuŋŋaana kulwanirira butonde mbamba kiikidde ensigo. N'olwekyo nsaba ow'ekitiibwa Mama Fina ne ttiimu yo okuŋŋaana obukuŋŋaanyi nga sukuumye byaffe tekigenda kumala. Abasawo bano baagala ffenna nga tutambulira wamu nga tulina obumu nga tusiima emirimu gyammwe gye mukola. Nja kubasaba emirimu gyammwe nammwe mwongere ogiwa ekitiibwa. Shafiki Galiwango, BBS Telefina. BBS Telefina tubebaza olw'emboozi eyo. Ndowooza obantandikirewa kambaleke mu buli muntu awumbewumbe nga bwaba kuba tuna ensonga nyingi tuyinza batazimala naye njagala nze kyeneebuuza tulina ebiwayi by'abasawo bangi Jumba Aligaweesa ne mukyala we Kulanama bo bakulira kiwayi ki basawo ki kanga nabo bakulembeze nesi bo ate bekula kwa Mama Fina ayi ne Busoga eriyo oyo yali yeyita omusawo wa Kyabazinga alyoka agamba abantu nti temugira bikola bya kikulu nga Kyabazinga agenda kuwasa baita Mudungu naye akulira kiwayi kyeyo naye atwala abeyo kuba yasoka n'agamba Mama Fina
neyewo obuyinza bwa Mama Fina ono gundi bwafa ono yani ya iguru yani Bemba guru bwafa Mama Fina natwala obukulembeze kati ono bwawanga Mama Fina bwawangala nnyo ku bukulembeze atoli amuwamba kati bwamuwamba kati ne beyawulamu kati Mama Fina natwale abamukiriza obuwa Uganda galyayo ono Uganda galyaffe era mbatengina gamba kamba bulira amazima Uganda oba ne Buganda kubanga Buganda yeyina ekitundu ekyomutanda okumutereeza yafuuka yakweriramu obusamize ne bufuuka bizinesi kubba bantu nze amusore sichingana kubyogera era abasamize abafere bangi netandika kwebbira kingana amakanisa ebyo byonna kankyogere wano mu TV ng'eraba bibinja byababbi bibinja byaki byababbi kubanga Buganda bambi yagwa mu kizibu terina Saabataka Saabataka yina nnyini ngule engule ekola representation eno crown yebeera n'emisambwa gyonna akasolya kabeera ku muntu ati Saabataka era Saabataka asobola bulungi nnyo okugamba nga empewo ze nga weeziri tosobola n'okumusawula era yasobola bulungi nnyo okusindika amaanyi ge nigagenda gakwata amaanyi g'abafere waba alina kifaalu byonna nebabikola ki kadde mumulabanga Buganda etagala bweti byebyo buli ono nti akulira kino ono ate gundi ebintu omuntu kabaka yabeera n'obuyinza era yabeera kugamba kubanga buli omuligolayizinga empewo embi buli omu n'abeera nazo n'ebikolobero bikola ki byeyongera kyova olaba nti bwabeerayo the last man nga Saabataka okukwata emyoyo gyonna abano gye baba baleese n'agikwata n'agiwamba mu kasolya ke naye kati olw'okuba nti ebintu bya Uganda byatabuka kati ani anagikuŋŋaanya kyenkugamba kubanga Saabataka nga atudde mu bwerufu bwe obw'ekitundu kya Kayole emisambwa gyonna giba gikuŋŋanira kwani nga kabaka nannyini ngule kubanga eno engule representinga buli jembe liri muki mu kasolya kakati empewo ze mukozesa muzijawa nga teziyise mu Saabataka so ebintu by'omulembe guno bibadde byaki bya bubbi nene bagamba nti babajjeko emisolo no problem because amazima eri amasawo bambi nga bafere bufere bakozi ba nsimbi nga amazima bafuna sente naye nga like ngola byadala nebayo bambi abakola nga ogerayo mu kigola gamba tekamu ebya Uganda ebyabasawo biringanga bonulabe ebyabapasita tate mutabani wa Kakande agamba tate kitange muzibu nnyo tate bitandu bwe bito bibiri nze era nzikade omusawo ngaabo ngenda mwabo olaba yeneke nyini abaddanzi janjaba nga naye tategeera amigwa janjaba nga tesobola omusawo tali supposed kumanya gwe kubanga aliwo okuyita mpewozo naye kati buli avaayo nze ni mukulu w'abasawo kakati kabaka mulimu gweki naye nze ndowooza buno obukulembeze bwonabona nga bwolaba mu nzikiza z'enjawulo nti bateekamu tebagala mwegatte mubewamu mwenna so kati babateekamu ebinja musobole okubanga mwekuba Jumba ne mukyala we bakwema amafiina abayangira bwati temusobola kwegatta kati gavumenti kyebadde tuyamba kyalibadde eyamba kyalibadde kintu eki buli musawo agende ku lusozi lwe gyaba asangibwa kubanga tewaliwo mpewo etuula ku jjoba lya muntu kwebeera buli musawo yaligenze naddeyo ku lusozi lwawa ku lusozi lwe tukakase nti oyo musawo ddala sisi bino byakubba bantu abo bonna bibinja byababbi bibinja byababbi n'ogenda n'otuula mu ddiro nga tewali yadde nakantu konako nakalaga ate bayiga okuteekamu ebintu ebitiisatiisa ebyo kati otuukamu nga n'otya n'ogamba
so nga ate empewo si kutiisatiisa si buwanga oba obusinisa nnyo fe wano twalina abasawo baffe nga kati nga bw'onoogamba mu basiraamu waliyo seekikinene ogende wano ekyaggo waliwo omugenzi ntale makolo ekiteetikka ogende tula waliwo muzeeyi Sonko nga olabira ddala nga muki nga musawo nga ne bwogenda ng'oli mulwadde akweyimirira n'alagira ne bakwata ne bakolera ebifundikwa n'ensawo ne bazitunga naye bano gende wooyo omulabe ate ekisinga okunemisa ku basawo ab'ekika ekyo nekyatamanyi yalaga nti akimanyi nakola refaro bana abasawo bayononese buli kiseera n'abeera awo nakubira essimu amayembe ganzita gatambwe nago mayembe gange ate lwaki bagagatta ggwe era ngenda kufa nasesebase abamu bagaba obubaka obukangakanga awo nakukanga bwotakola kino bajjajjaabo banyiivu abasawo bawano nze kati nganze ngenda nemtunuulira abasawo bawano n'okuseka nenkola obudde bududduka engeri ebyuma by'omusungu ebitulereko obudakiika bwafaawo tengana ensonga nyingi bakatikkiro b'ebika okuli ekyengo ekyendiga akasimba ababiito b'ekibulala enkusu empologoma empewo engabi n'ebika ebirala bayanjuddwa eri olukiiko lw'abataka olukulemberwa namwama ow'ekkobe omukulu ow'ekitiibwa Augustine era nga bakubiriziddwa okuuma ennono obuwangwa n'obulombolombo bwaffe obutakkiriza kusaanyizibwawo nga obuwangwa obulala bwetuze tulaba obusaanyizibwawo so obubaka buno bwabadde mu lubiri emmengo abantu bano nga banjulwa kasooka tufune emboozi eno then muzeeyi otuweeyo comment ku nsonga eno eyannamwama Kizito Mutumba gye yabadde ayogerako ey'okukuuma obuwangwa bwaffe Sebyuma. nga bw'eri enkola mu Buganda ebika bwe bifuna bakatikkira abajja banjulirwa olukiiko lw'abataka era bwe kibadde olwaleero ng'ebika eby'enjawulo byanjula bakatikkiro baabwe eri olukiiko lw'abataka ebika ebyanjudde bakatikkira abajja mwe mubadde ekika ky'engo endiga akasimba ababiito b'ekibulala enkusu empologoma empewo n'ebirala mwebale ekita ky'omwenge omukubiza olukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba akalaatidde abataka okwongera amaanyi mu kukuuma obuwangwa n'ennono bya Buganda bireme kusanyizibwa abantu abatagaliza Buganda n'olwekyo omulimu gwe muyingiddemu mulimu mukulu nnyo ogw'okulaba nga obuwangwa bwaffe bubalibwa ku mutendera gw'ensi yonna era tubukuuma n'okubutumbula. Tulina mu nsi obuwangwa bw'abantu abamu obwazikirira era buli lunaku wabeerawo obuwangwa obuzikirira. Namwama era asabye bakatikkiro abanjuddwa okuweereza obulungi ebika byabwe babyagazisa abazzukulu kyongera okunyweza Namulondo. Olukiiko luno lukiiko lwa Ssaabataka, lukiiko lwa Kabaka era lumu ku nkiiko zokka eziyitibwa olukiiko lwa Ssaabataka. N'olwekyo tubasaba okubuweereza n'ekitiibwa mumanye nti buli tuweereza obulungi Ssaabataka awangaala, Ssaabataka aggumira, Namulondo eggumira. Abataka balala bawanjagidde bazzukulu baabwe okubeera abakozi ennyo bayitimuse ebika byabwe. Baagaliza emirimu emirungi tulabe nga tukulaakulanya ekika tukitwale bwe kirina okubeera n'okwongera okukigatta. Bakatikkiro ab'enjawulo abanjuddwa baweza okuweereza obulungi ebika byabwe babyagazisa abazzukulu. Mujje twegatte tukolere wamu ekika kyaffe ekyengabi kibe nga kyekisinga mu bika byonna. Neyama okukola emirimu gino n'ekitiibwa n'amaanyi okulaba nti tutambuza ekika mu ngeri entuufu enkulaakulana kuuma eby'ennono. Twatandika dde okukola naye kati tugenda kukola n'obuvumu n'amaanyi ge tusase kati wano okuva mu lukiiko olw'abataka b'obusolya. Obuvunaanyizibwa obw'okuba katikkiro w'ennamba emu okuweereza okumukulembererako oluli olulangira
olw'ababiito oluva ekibulala mu Ssengo. Nga nkubiriza abavubuka bonna gye bali tujjumbire ebika byaffe, obuvuo bwaffe, obutaka bwaffe, ndowooza amaanyi gaffe we gajja okuva okuyaayaana ensi eno yonna ogitambula ogimalayo naye ng'otambula muwawa nga tomanye kyoli, ndowooza si kituufu. Tone Kitenda, BBS Terefayina, ageesigika. Buganda gwa bwa buwomi kale ensonga oyo ow'ekifundikwa kyokka ate yalina ate okubanga ekifundikwa ekyambazibwa Ssaabasajja desebo alina okubanga kubanga bwakifundikwa bwe mulabira emmengo wakiki wakifundikwa naye ng'ate oyo ye yali badde kwegamba yali mu kitundu ky'abakulu mpagi kojja wa Kabaka mwanyina wa Naŋŋanda y'oyo Mutumba naye ate Mmengo wakifundikwa yali badde ow'ekkanzu kubanga gwe bagamba nti wakobaani alina ekkobaani naye waki era agamba nti Ssaabataka ate oli ye Ssaabataka kati Kabaka ye kojjaawe Mutebi ye kojjaawe kubanga Mutebi ava mu Naŋŋanda erukuli Naŋŋanda yabeera asamira omusambwa gwani gwa Nansereko gwe tufumbiza Ndawula kati onsanze omwana wa Naŋŋanda gwe tutwala ne tumukomagira ekifundikwa ngaffe abakomazi Basserukomaga abazzukulu ba Sserukomaga okuva mu b'omusu mu Nagadya mu Nkumba kubanga jjajjaffe Nsereko yalina omukazi nga wa musu Sserukomaga ab'omusu be bakola ne ttooyi n'okwambala okumukomaga era ekitundu kyekimu ekyo era bano ab'Amakobe abaakola ekkobaane be balina okukomaga n'okukola effumu erikwasibwa Naŋŋanda n'aliwa mutabani we kugamba controversy eri mu Buganda yonna nfu yonna ki nfu yonna nki nfu kubanga toyinza kugamba nti ate Ssaabataka ate ye Ssaabasajja Ssaabataka ye Ssaabasajja yeye kojjaawe omwana wa Naŋŋanda erukuli ate ye kojja wa Ssaabataka kwegamba yeye kojjaawe those controversies kinvumbulaba wano Museveni akyatufuga kubanga abantu balina ki mpunga byoya ebyo nkiyite ki kulya masappe Mmengo yo yakulya ki masappe naye bwe tugamba nti kaakati nga ba intellectual ti ttiimu ya mupiira tuyimiridde mu Mmengo betaaga bulldozer betaaga ki kusenda busenzi na kusima kinya ne tubayiwamu ne tubaziika kubanga controversy yonna eri ku Buganda n'ebikolobero n'eki byonna byonna abo abantu obutategeera kubanga abantu kasita babeera ne butterfly effect obwongo tebubuuka kulaba wala ku surveillance batomera Mukyala Olisha emagamba twagala Muzeyise Butinda atunyonyole ku kigambo ku ntikko kubanga Katikkiro akikozesa nnyo musiru amusore Uganda ku ntikko omukazi yagenda ku ntikko omusajja atogenda ku ntikko ate atya omusajja tagenda ku ntikko naawe olwokuba bagenda ne bawamatula ebigambo ne bagenda eri mu education ati kale wadde education atugirayo ekigambo baddira ennimi zaffe ne bazikola ki ne bazoonoona omukyala yagenda ku ntikko era omukyala okugenda ku ntikko kintu tekyagala nakwogerwa n'omusajja nakiyimbirira okuva le yajja nakiremerako nakiremeza mu bantu kibanga nga anaatera kugamba nti katono kazira mu liiso nakyajja kukijja akiteekewo bazigeresa abatabimanyi baddido ennimi zaffe ne bakola ki
olugero lwa Ssenga lwagera mu bantu. Kati ng'abantu abatute nze bagenda bakyale wa Museveni. Najja ayogera ekigambo kyali eki naga nti oli omwana Jjembe Lyambogo nga temululeese Kabaka yakyale lwakitula n'agamba nti omwana Jjembe Lyambogo ye nga temumuleese ng'ekigambo katono nkuba omulanga kubanga nze ekigambo kye yali ayogera nali nkikola ki nkitegeera ti omulwanyi Namiga aliwa kubanga Ssanga Lyambogo yakulembera Bankuba za Mbogo ekyo oba owulira nti bayimba nti mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe bwe tuddayo mu isolo wa Buganda ne Bunyoro abaana bannyina abagabe ab'embogo bwe muva Ssanga Lyambogo era ekyo mulaba nti ab'embogo baba baabya olumbe bayimba akayimba ago nti mbogombogo kyewaggula eriki erizaala enkambwe ng'olwo mumenya ensiisira abajjwa mugoba olumbe n'olwokuba abantu ebintu babikola ki tebabitegeera n'olulimi olinaga nti ebeere bannange ekintu kye bayita olulimi sinnaba kulaba kintu kya bbeeyi nga lulimi sinnaba kulaba kintu kya bbeeyi omuntu nga tamanyi lulimi lwe abeera kisosonkole kubanga abantu bayinza okwogera ekigambo ngaekintu kye boogera kintu kirala ekintu kye bayita tautology language olulimi olw'Abankuba za Mbogo tautology language yekulaga logic kubanga mubeera n'omusajja awo kati ng'oli mwana muwala n'obeera n'omusajja awo naga tunyumya muddi nti awo mba muba temunyumya naye muzeeyo omuntu we yeebuuliza manye gataliiko bantu bakulu bamwetoolodde awasola muwabula kuba ekigambo akitambuza obuvubuka nze kankubuulira abo abasajja oyo omusajja tukumpi tuli myaka gye gimu naye bukagamba bagenda ne bakuzibwa mu bifamire kubanga tojja kuŋŋamba nti oyo yakulira mu famire ku bintu byajjakola n'ayogera atyo either yava mu peasant famire n'akwata abantu abamu bagenda ne basoma mukisa ne gubayamba ne bavaamu abantu naye nga bw'ogamba nti yakula bw'ogenda okumutuulira bw'oti olaba terepase oba ayinza okuba nga yakuzibwa bulungi naye gye tujja tutambula naffe ne tukula ne tubaako gye tukoppa ebirala ne tusuula gye twava omanye eri abaana abasula gye baava ne bakoppa ebyabala oba oli awo tegamba okwegeziwaza n'okukola ki omuntu omanyikazi waliwo ekintu kyotegeziwalizaamu nze siyinza kugamba nti Kabaka Mutebi mukyamu naye abantu abamuliko bebamuvugisa abamuliko kubanga ekisooka obukulu Mutebi yalaba okuva mu myaka gya 7 nze wemulabira ku TV ng'alina Amini bali eruzira ku lyato lya kitaawe biki ne bagenda baagala bamukozesa emikolo Amini n'ajja yeekanga namugaa gweddayo osome era n'alinya ennyonyi naddaki ebbanga eryo naye abeera Bungereza era kyova olaba nti bano Bakatende baali ndoza bamanya nti obakale obwakabaka bulikola ki bano Bakatende baavangano ne bagenda e Bungereza ne bamusanga musajja atunga akoze eki talina kasente ne bamuwaayo ndooza 1000 nalowooza nti bantu kumbe nabo baali balina be bateega nga balina be bakola ki naye kati nga nze musajja amanyi Jimmy Katumba ne Katende engeri gye yabeera naye muzeeyo owulirako kye bayita ekibinja kya Kabano kirimu baani ebyo byonna bibaddewo kati nga bw'onolaba Abayudaaya nti babadde bazimba New World Order lwakuba nti abantu batunuulira foreign policy New World Order bagizimba dda nabano nabo bajja bakabano nga baagala okuzimba dynasty naye ate dynasty tebagizimba mu dynasty tebagizimba mu dynasty ono dynasty yajja nezimba mu Buganda yali ya Chwezi okuva mu Ethiopia mu Abyssinia ye badde gituddeko emyaka 8 Ethiopia yajja ne bakwata omuti ogwa Santa mu Monte Cristo ne bagutema mu Canaan land ne batambuza ekintu era kibayambye nnyo n'Abayudaaya kibayambye nnyo nakyo butolaba nti Queen wa Bungereza yavangayo najja ne mu Ethiopia n'afukamira ku ttaka n'afukamirira obwakabaka bwaki
kyabayamba nnyo naye ng'omuti gwe baatema baagutema mu Buganda wakati wa Buganda ne Bunyoro mu baana bannyina abagabe be bavandimwe akati abantu tebasobola kukola ki kumanya bintu ebyo naye kati nga ffe abavuddeyo ne tukola empewo ne tumanya ti kino dinasite ya Buganda oba eya Africa eya batembuzi bantu bagitema naye nga bagitema kichwezi kintu ajja akwana nanganda wano Erukuli bakwatagana ne jjajjaffe Nsereko bakwataganira Mbaale atuuka wano akwatagana n'aboolugave n'abamafumbe yakwatagana n'aboolugave n'abagundi era Kisolo Oweng'ombe akati bagenda bakola olukwe bagenda Erubu kintu akwata omuwala we amusaddakira ku nnyanja abalumba ebizinga Ssese balumba Ntebe z'entalo z'ebirumbirumbi bajja bamenya obwakabaka bwaki bwa mwannyina wa Nanganda Erukuli obwalinga Musereko era obwakabaka obwo bwasooka ne bumulemerera kubanga bagamba nti kintu yakuba 29 bava wanadda wano ava wanadda wano ava wanadda wano akati bagezaako okuggalira history naye history taggalwa era tutuuse ekiseera ne tujjamu ne tukola empewo ne tugattagatta dots ne tumanya nti kino kyali bwe kiti paka problem bwe kye baakola tebamanya omuntu ajja n'atunuulira ekintu ng'amenya kino nga amenya kati mukumenya bote mukumenya obwakabaka bwa Buganda tebamanya te obwakabaka bwa Buganda bulina GPS kubutambulira kati GPS yetereza obwongo bw'abantu singa wabaayo omuntu n'asobola okumanya GPS ya Crown n'agitereeza amaanyi gaddamu ne gakka abantu ne babeera nga butterfly effect mugigobye ti abantu baba basobola okulaba kati kyobalaba nti abantu abasinga obungi abadde tebamanyi nti mu interchanging polarities eza stars ng'abantu mwebagwire ensimbu abantu mwebagwire eddalu mwebafune obuzibu kubanga eri waggulu waba tewakoze eki tewateredde kati kyobalaba nabaganda agagasajja agakulu kati ngaagogola tegalaba awo kati obalabye abo nga bwe babataddeko oyinza n'okunoonyamu omuntu alina abalongo abasibe nga tabalina so nga ate omuntu omuganda ne bwabanga nga tawanze ejjembe n'azaala buzaazi balongo n'abasiba abeera niko mutiitiivu era kyokulaba nti wano mu Buganda Ssaabasajja bw'azaala abalongo ekifundikwa bakiyita kojjaawo akiyita taba yenkanyenkanyi naye obuyinza asobola okwessiza obubaka najja n'amukola ki n'amuwamba kati amuyita ne balondayo omwana wa mwannyina omulala ne bamuzzaako atalina balongo kakati ebyo byonna abantu tebabikola ki tebabimanyi so bebane abatutambuza abo bagasini mutungu kale yensonga inakyongera zaako kale katulabe mulongo nga addamu akyagira mu maaso n'okusomesa ku nsonga twasobola ne tulaba ensowole ne tulaba ozijjamu otya era ozimanya otya kati wali twagala kumanya omaze ozitereeza omaze oziraba kati oziyita ddi era oziyita otya okujja okutemba ejjoba n'okulungamya abaana Sebyuma tuwe eddoboozi eryo erya Lubaale okutemba ejjoba. Weebale tajjiisa busera engalo ensa ziwoomera nnyinizo kale okulina n'omukulu ataddiza olina nanga empagi evaamu empumbu kitta akimanyidde ennyanja etta muvubi weewaawo n'obwato bufa magoba nantabuulirirwa yasaabala gwa bbumba mutya nno abaana ba ssebo ne bannyabo abalangira n'abambejja beppo basaava wamu ne bannaava bassenkulummandwa mwenna batabazi bannange nze mbasomyako omulongo bazannya n'engo kigongo kasowole agulumizibwa oyo Namugereka Kyetondeka Kawamigero Seggula erigamba Dunda Kawamigero Kyewundeka Bundeka oyo Mutenzaggulu akyatutadde omuyaga mu mawugwe gaffe nga naffe zikyatukubira enduulu nange weewaawo ntudde bwe ntyo entiritibbwa kabootongoza atuula ku mimwa nga njagala okusooka okubeebaza mwabaddukanya terefayina eya alternative
n'abo abawuliriza baffe gye musinziira yonna yonna mu mawanga ag'enjawulo. Mbeebaza nnyo bya nsusso olw'emirimu gyonna gye mukoze n'okubanga mutukwasizaako mu nsonga ezitali zimu nakubanga mujjumbidde ebyo byonna byonna bye tubakubira omulanga ne mutwanukula ne mutulinnyira omusaayi ate abasiima ne batukubira amakaata ne mutasiba kokooberezi eriboolanya abataka. Kale nno olwaleero tugenda kutandikira we twakoma mu kanyomero kaffe tuli ku pulogulaamu obuwangwa n'ennono wamu n'obulombolombo. Nina ekibuuzo ekize kimbuuzibwa bazzukulu bange ab'enjawulo nti Lubaale ajja atya okutemba ejjoba omanya otya Lubaale akulonze mu buwangiro bwa Lubaale nga jjajjaffe Muwanga amaze okukola egigye kyekisooka era kyekisooka okweyoleka gy'emyoyo omusanvu egisooka okweyoleka gyenzize njogerako ogwa Kiwanuka, Mukasa, Musoke, Nabamba, Kawagga, Musisi, Kasajja, Kitinda. Kale nno abalongo abasooka abasatu be basooka okweyoleka Nabamba n'abaaniriza naye omulongo ow'amaanyi asinga okutwefuga y'omulongo Kato kye tuyita ekitambo kyekisooka okuwa omuzimu obuyinza era mu mwaliriro gwakyo ne kissa amaanyi emmeeme n'omwoyo mu ekyo ekintuntu kye tutategeera abanyumunguze kye bayita enkwanso n'eggi. Mu bubumbe buno abalongo abazaale be basooka ne bakola ekkobaane n'abalongo abatonde. Abalongo abazaale be baliwa? Njogera ku mwana ow'obuwala, njogera ku mwana ow'obulenzi. Tojja kumbuuza Kato oba Wasu, tojja kumbuuza Kigongo oba Nakato oba Kizza kubanga bonna beezingira mu kitundu ekyo eky'omuzinzi ne baba nga batudde mu butonzi ne babukaza ekitundu eky'obuwunde kye tuyita ekitundu ekigatte ekitugatta. Awo nga tugatta entya obusolya, amasiga wamu n'emituba. Awo ne tutambula ne tudda mu bulongo obutonzi obw'abalangira ababereberye. Awo jjajjaffe Kawagga waaweera obuyinza bwe mu bw'ejjembe ng'atudde ng'omulangira n'ekkubo n'Ekitinda bonna nga batudde mu bw'obulangira. Kale mayembe ge gasooka okuwangibwa naye nga gawangibwa mu bulongo obutonzi nga geekuusizza ku kitundu ekyobuwunde. Ti obutonzi buno bwe bukka ne bussa amaanyi awo Lubaale aba awangibwa era ng'ateekebwateekebwa n'aweebwa endayiro oba ebiragiro kyekiviirako omwana omuto okuba ng'akola ebintu eby'ekyewuunyo. Bintu ki byenjogerako? Ng'okunuuna ebbeere, okukaaba, okukuba entunnunsi, okwekyusiza mu nda ya nnyina kwe tuyita okukuuna, ate bw'azaalibwa ne yeegalanjula oba ne yeeyubula. Ne mbagamba nti Timba ono magulu mate tamiivu olimusanga wa? Nti Timba taba mutamiivu. Ffenna tuli baana ba Kitimba, tuli baana ba nsi omulongonsi nti zinsanze ezasanga lumonde mu ttaka. Y'ensonga lwaki omuwere akaaba, y'ensonga lwaki n'ejjina eribadde mu nkokkoozi nalyo likookooba oba ne licoccoliza nti bucyo bucyo. Enkoko nno olwo ebuuza nnyina waayo omuziro nti tweddira ki maama? Nti bucyo bucyo. Jjukirayo teyina bbeere naye ate etakulira. Bwe bamu n'embaata, bwe bamu n'ensolo endala kubanga ffenna tuli baana bandawula. Era we tuba tukooloobya nga tukakasa ennyimba zaffe ez'Abalubaale tugamba ebirongo bino byani? Ebirongo biba byandawula, bifuuka ebya Mukasa nga bizaale ne tugamba nti bweza bwa Mukasa. Naye ate tuba tukuba endayiro tugamba nti byana byandawula ebijja bisamba endege, bye bijja bisamba endege oba ebiyogaanya endege. Kale nno omubuufu obwo Lubaale atandikibwa okuwangibwa mu bitundu ebyo oba mu buufu obwo ti amayembe ne gawangibwa wamu n'omuzimu ng'ejjembe liweereddwa obuyinza obw'okutabaalira omuzzukulu ly'effumu ebbereberye erisooka okufumita. Ate we tudda ku kitundu eky'omukyala neeba ennyanga nti yeeyaniriza. Bweyaniriza n'etuzzaayo wa Sseggulu erigamba n'addamu n'aliwa obuyinza obw'okulamuliranga mu nzikiza n'emyoyo gyonna. Awo emisange ne gitemba ne gironda. Kiwanuka bw'asinza omusango ogwo ogwagunsinze, Mukasa n'akakasa. Mukasa bw'asinga, Kiwanuka n'asiima, Muwanga n'awanga emitendera n'emyali. Egyoyo omulya mmere kye tuyita ekintu, obuntu akaali akantu ekyafuuka omuntu. Olaba bwe twogera ku linnya lya Kabaka,
awo tudzeyo mu bwawansolo ti omwana asooka kwewalula n'alaga akabonero k'obwamago bwe. Bw'amala okwewalula ate n'adda ku biyungo ebina awo ayavula. Bw'ava ku biyungo ebina atandika okwetengerera ku biyungo ebibiri ge tuyita amagulu. Awo afuuka omuntu nga tuvudde ku bwa Ssekalira oba obwa Sseggulu erigamba tikaggwa yalayira tekiri mu ggulu bwe kiri bwatuka. Eggulu lyeririwa bwe bwekusike obutudde mu nzikiza ey'obw'omusanvu obukola eminaana obukola emyenda naye nga butandikira mu bubiri. Awo Lubaale waffe atandika okuweebwa amaanyi ge n'obuyinza okweyolesa ekitiibwa kye n'amaanyi ge eri ffe abalya mmere oba abalya ntala. Awo mwe budde obwo jjajjaawo omuzimu guli ogusiimiddwa okutambula mu lunyiriri lw'ogwo omwoyo mwe gugenda okubbulukukira kwe tuyita okuzuukira. Baana ba nnyabo, baana ba ssebo, okuzuukira kwe kuzaala ate okuzuukira kwe kuzaalibwa. Bwe buwangaazi kubanga omwoyo guba mukulu naye gubbulukukira mu mubiri omuto ogw'ebiro ebyo omwoyo ogwo ne gweyolesebwa mu buwange. Awo ne tugatta ekitundu eky'obutonzi eky'obuzaale n'obuwunde. Jjajjaawo najja ng'akuwa engero oba amagera g'ebiro nti mu budde buno kino we kiribeerera, mu budde buno kino we kirituukira, mu budde buno kino we kiriwangaalibwa. Awo akuwangamu okumanya n'akuwangamu okutegeera n'asooka akuwa obuyinza obw'emyoyo etaano omuli omwoyo gw'amazzi, omwoyo gw'embuyaga, omwoyo gw'omukka, omwoyo gw'ebbanga, omwoyo gw'omuliro n'omwoyo gw'ettaka. Ne tugattako emyoyo oba amaanyi g'omuzira, ne tugattako amaanyi g'olufu, ne tugattako amaanyi g'ebimuli. Era enjuki eyo gye mulaba abasinga temumanyi maanyi gaayo na buyinza bwayo nti yeetambulira mu kitundu kya nnamuzinda nti kye kisooka okuzinda okuwa obuyinza n'amaanyi okulaba ng'omuntu atambula. Era nnamuzinda yasooka okuzinda ng'akuuma ebitundu ebyo era ly'ejjembe ebbereberye eritambulira mu bulongo era ne likuuma obulongo n'obulangira n'obumbejja. Nti awo ejjembe eddala eriwangibwa ly'ejjembe lya Kigoye, ejjembe eddala eriwangibwa ly'ejjembe lya Kasajja wamu ne Kawagga. Awo Kawala naye najja mu bw'ejjembe afuuka Namirembe, afuuka omusange ng'afuuse Namirembe kubanga aba aleese emirembe mu bulamu bw'oyo omulya mmere. Ne tujja ne tutuula mu kitundu eky'obwannaalongo obwa Nnambika Nsonga. Awo abazaanya bonna bonna n'atuula ku wankaaki w'obuyinza bwabwe n'abeera Nabinene. Ti obwannaalongo nabwo ne buwangibwa n'obwa Ssaalongo. Awo Kabaka ng'amaze okutindira ebibye. Omwana buli gy'akoma okukula mu biro bye wabaawo omusambo ogumuwa oba omusango ogumuwa ebitone bye. Awo omwoyo ogwo gujja gusoma mu biseera oba mu biro ebyamagera ag'ekyo ekintu kye tuyita obuntu ekiba kifuuse omuntu. Omwana n'asoma okwenyaga ate n'ayiga butya we beenyaga. Waba omulenzi n'ayiga okuttulula, waba omuwala n'ayiga okufuka. Awo amaanyi ag'obutonzi ne gabanga gatandise okweyolesa. Kubaako obubonero obulabibwako ng'amabala, ensundo, kubaako obubonero obulabika obw'envi, kubaako obubonero obulabika obwawannema, ne kubaako obubonero obulabika obwannanfuka, ne kubaako obubonero obulabika obwakiwanuka obwandawula mu mabala gaabwe ag'enjawulo. N'omulongo Kabaka atudde mu bwakato gwe tuyita kinene. Nojja ng'otendekebwa mu butonzi ng'omubiri gusomesa omwoyo mu butonzi ate ng'omwoyo guyigiriza obwongo mu buwangiro bw'obuzaale. Kubanga bye bitundu ebya Lubaale byatuddemu
awo ne bakwawulira kyekisooka okweyoleka zempewo ez'ebukojja kubanga ze zittaanya ekitundu eky'omulongo kizza oba ekitundu eky'omwana gwe tuyita kiribedda oba omwana gwe tuyita kitooke. Awo ne bakuwa eryakato ne bakuwa eryakizza ne bakuwa erya kigongo ne bakuwa erya nakamya ne bakuwa erya babirye ne bakuwa erya nakato ne bakuwa erya nakityo ne bakuwa erya nakaggwa oba eryakaggwa. We tudda mu Banyolo eri abakatotto abakaato ne tutambula mu Bayisingoma ne tutambula mu Bawayiswa awo ndi mu Basoga ne tutambula mu Baabirye waba Naalongo n'aba Naabirye waba Ssaalongo n'Abayisa abirye. Kabe kasinge omukisa egukwata ng'obadde mulongo olwo ofuuka kigwagwagwagwa. Ate we basoba abasatu mu bwana bansasaana ne bagamba oyo muzaala basatu. Awo obuyinza bw'abajjajjaabo obutandikibwako ebukojja we butandikira okuwamba. Era omuntu yenna yina asooka okusamira oba okunoonya lubaale asooka kutambuza kitundu kya buzaale obwebukojja. Ekitundu eky'obutonzi kiba kya taata n'ekitundu eky'obuwunde kiba kya taata kubanga amayembe ge gataatiriza era ge gataakiriza kubanga go ge gatabaala emisange gye giteekateeka. Kale obwa Naalongo bweyolekera nnyo ku bukojja obw'Abalongo ne bweyolekera nnyo ku bukojja. Amayembe gaba ga kika kubanga ejjembe we lituula nga lya kika oba nga lya lujjoolo mu kika eky'omuntu oyo jjo teribuuza nti gwani liba limanyi kubanga lyawangirwa mu musaayi. Ne tugamba nti amayembe emberenge bagaanikako lwaki butyo nti mu kuberenga oba kwe tuyita okulenga oba okubanda ge gasooka okutwala ekitundu ekyo. Kale awo omuntu n'aweebwa obuyinza n'asooka atambuza ekitundu eky'okutabaala lubaale ng'anoonya lubaale mu butonzi ow'abataata naye ng'ate kino ekitundu eky'abamaama kye kikubirira. Olwaleero omwana ow'obuwala yenna ali eyo osobola okusamira lubaale wa ssengaawo ate osobola okumulamuza lwakubanga ensobi zaabaawo mu biro ebyabantadde ebiro ebyaleeta kasobeza abalangira nga batandise okwonooneka ne weekanga nti empewo ensajja zajja ne zibukaza emitwe ne zituula mu ntya z'abakazi naye nga tekyalibadde kituufu mu buwangiro nti ejjembe essajja okubanga liramulira ku mutwe gw'omukazi. Omukazi tabuuka mugerengejjo gwa musajja n'omusajja tabuukira mugerengejjo gwa mukazi. Y'ensonga lwaki endege teziyoogaanira mu mazzi era ziyoogaanira ku lukalu naye ate eŋŋombe esobola okufuuyibwa mu mazzi. Nja kutaliza ntyo olw'obutaagala kuseeguuka oba kusiiwuuka mimwa okuyoogaana akutegedde aba asobola okukutegeera. Obuyinza bwa lubaale oyo butandika okukka butandika okutuma emirimu ne mugamba nti omwana agenza okutyaba enku ekugalamirako oba okufuna otulo. Ne bakugamba nti toyonsa mwana ng'ogalamidde Ssaalongo tagalamira mu baana ate Naalongo tagalamira mu baana. Agombera bwantoogo oba agombera bubya n'alamula. Ekituteesa abaana ku bisambi byaffe nga tubayonsa bwe buwunde oba obuwangiro obutuwa amaanyi nti ebbeere lino omwana aliyonka. Ebitundu 9 ku 10 bye bireetera okumanya n'okutegeera kw'omwana oyo okuba nti asuumuuka mu ndowooza ye ne mu ntegeera ye n'abanga asobola okuyana. Okuyana kwe kulooleza ku mutendera ogutali gwa bulijjo ne tugamba nti oyo bamweyana. Kale omwana bw'atandika okukuba embu kwe muyita okumera amannyo awo ejjembe ly'ettuufu we limukwatira ne litandika okumukolera emirimu gye. Bw'amera embwa ey'okubiri eya wansi olwo emisange we gimukwatira. Bw'akuba embu ne zijjula endera awo jjajjaawe Muwanga n'amuweera ddala omuzimu omutuufu gw'ayina okutambuliramu mu lunyiriri olwo nga gumaze okukakasa. Kale jjajjaffe awo Mukasa w'akakasizza ne tugamba nti bweza
bwa mukasa. Ffenna naye mujjukire tuli baana bandawula, fe abajja basamba endege oba abasiita endege oba abaaniriza mu bwa Wanyanga. Nga tuli mu bwa Wanyama, kale awo obuyinza bwo n'ekitiibwa kyo wekitandika okweyolekera. Butyo omuntu bw'atandika okunoonya lubaale we, ti omwana waaba awezezza ge tuyita amagera ag'omwenda oba emyaka omwenda, awo jjajjaawe omutuufu watandikira okumutuma emirimu gye emituufu ng'ayawuddemu mu mizimu gyonna gyonna egy'ejja gy'atambulira ku bukojja ne ku kika. Bamaama ne batuma emirimu gyabwe ne bataata ne batuma emirimu gyabwe, naye nga bonna bonna obuufu bweyolekera budda wa Muwanga kubanga ye jjajja w'Abasange era ye yaweebwa obuyinza, obuwanga oba obuwangulula. Awo woweebwa omweso, woweebwa obuyinza. Omuweesi n'aweebwa obuyinza bwe obw'omuweesi, omubumbi n'aweebwa obuyinza bwe obw'obubumbi, omuliisa oba omusumba n'aweebwa obuyinza bwe, omusomesa n'aweebwa obuyinza bwe, omuvumuzi n'omujjanjabi n'aweebwa obuyinza bwe, n'omulogo naye waweebwa obuyinza bwe n'amaanyi ge mu kitundu ekyo ng'omwana amaze okukuba embolera zonna oba okumera amannyo yenna mu kamwa. Kyova olaba omala n'okuula amagego, ago tugayita amagego, ti amageggoleza agatambulira mu nsobi. Era omuntu wagakuula waddamu eddemeezi eri obumezi obw'erinnyo n'ojja ng'okuula limu ku limu. Nti buli w'okuula erinnyo kikyusa omutendera, kikyusa omwaliriro. Jjajjaawo abadde tatudde mu nnyama n'atandika okutuula. Awo otandika okutambuza ekitundu ky'obusamize, otandika okusitula amaanyi amatuufu agagwanidde nga gali agatambulira mu nsobi ogeegaanye. Omusoma bitabo wakugambira nti sitaani mwegaana, abalongo mbeegaana, naye ffe waffe tetubeegaana. Omuntu yenna alina omuddugavu atambulira mu kitundu kya bwamwoyo si bwa ddiini, kubanga eddiini bwawuzi naye lubaale kye kimu, lubaale y'omu. Ensonga lwaki? Nti jjajjaawo omuzzukulu yenna yenna atemba ejjoba ayitibwa jjajja, kubanga tomanyi owo afaanana atya, tomanyi owo yaani, tomanyi owo alyaki. Awo ne mbagamba nti lubaale maliba, buli omu alyebamba lulwe, ate buli omu ateeka emmambo ku mubiri agyesumika bubwe, nga tusinziira mu buwangiro bwaffe n'obulombolombo n'ennono. Awo tuweebwa amaanyi n'obuyinza. Oli n'aggamba nti nze nsamira Kawagga, nze nsamira Mwanje, nze nsamira Muwanga, nze nsamira Kawumpuli, nze nsamira Nnagadya, nze nsamira Nnabuzaana. Tiwabaayo omuzimu gunnannyini jjoba ogwalina lubaale waago. Ze Mandwa, be Balongo, ge Mayembe, be Basange. Ne twawula nti ono lubaale Munyolo, ono lubaale wa Buganda, oba ono lubaale wa Busoga, oba ono lubaale wa Bannamukago we bajjajjaawo nga yali yatta ku mukago mu bubereberye. Kale nno bw'atyo lubaale bw'ajja atandika okusengekebwa ng'atuula mu ntya zaffe. Mukulike eyo odiyo ya Mulongo mugiwudde bulungi, omanye ensonga za Mulongo ziba nzibu nnyo, engeri gy'atambulira mu kulungamizibwa onoonya omukyongezaako nga tokiraba. Naye lwokuba nti obudde butwalaganya katuyite ne odiyo esembayo nga Mulongo alungamya n'okulabula awamu n'okuwabula ku kiki kye tulina okukola ku mbeera gye twolekedde, embeera ey'omwoyo, embeera y'empewo, embeera y'okuba nti bajjajja basituse naye nga kivudde kuffe kwonoona nakulagajjalira bifu na mbeera mwe tulina otambulira. Eno nkuba ggwanga mujje, bazzukulu ba nnyabo, bazzukulu b'abassebo, buli muzzukulu yenna waali yeesiba ebbiri. Muddeeyo mu nsozi, buli ayina akasaana akakume, buli ayina omuzzaŋŋanda agukume, buli ayina endajja agikume, buli ayina omulyo agukume, buli ayina omwokyanyama agukume, buli ayina omuvule agukume, buli ayina omugonza oba omusambyasambi agukume, buli ayina emmwanyi agikume. Mwegayirire bajjajjaffe bazze ekisa eri ensi yaffe. Tutyobodde nnyo obutonzi, tutyobodde nnyo obutonzi ne tubwagala okubutegeerera. Weewaawo newankubadde bakabaka basituse bonna bonna ab'obwakabaka obusatu obwa Busoga, obw'Obunyolo, obwa Buganda, nti bwe tutaakikole
ensi egenda kugwamu enjega gye tugenda okwevuma. Naye ate mujjukire tetugenda kwawukana nga Musa ne Alooni bwe baalondamu abaana ba Isirayiri. Sijja kuvunaanwa naawe nga nze nakola bajjajjange kye bantuma. Bw'oba weesuliddeyo gwa naggamba eddiini muzisome sibagaana, naye temusuula bulombolombo, temusuula buwangwa, ate temusuula nnono, lwa nsonga n'ebyawandiikibwa bigamba ti nga bwe kyali mu lubereberye na kaakano na bulijjo n'emirembe mu mirembe na bwe gutyo bwe kiriba. Olwaleero ogenda kuvaawo naye ojja kulekera abaana ebbanja. Ebbanja eryo ly'ogenda okubalekera lijja kukubagibwako ti nawe gy'olidda mu bw'omwoyo olituuka okwagala okutaasa olulyo olwo nga toyinawo oluyambira, lwa nsonga oliba muggalire, oliba tozuukidde. Kale ako kabadde kalowoozo okubajjukiza. Buli alina akoota misange ateeka amavi ku ttaka anywere. Buli alina ekyoto ky'okumumwa naye akole kyekimu. Oyo atalina kyoto asobola okukyetonderawo ku lubalama oba ku luggya n'akuba omulanga nga yeegayirira olw'ensobi ezo ze tuzze tukola nga nange mwendi kubanga ndi mulya mmere siri mutuukirivu naye ate ngezaako okutambulira mu butuukirivu obw'abajjajjange. Erinnya Ssensaalire linnya lya jjajjaffe atudde mu kitundu eky'obulongo obwakato, nakyo kitambo. Naye erinnya Ssensaalire lyatambulira nnyo mu bulongo oba obulangira obw'Abasese. Bwe tugambira nti Ssensaalire Namunkanga atayita walungi Namunkanga atudde mu bitundu bibiri obwajjanzi, Ssensaalire Lubaale, Ssensaalire Ejjembe ne Ssensaalire Omusange. Bwe gutudde mu kitundu eky'obwalukenge, bwe gutudde mu kitundu obwa Kiwanuka, ne gutuula mu kitundu obwa Sseziba oba obwa Ssejjengo obwa Kkubo Kawuma. Kale erinnya Ssensaalire linnya kkulu nnyo, ne bwankubadde abalangira Abasese balituuma n'abalangira Abanyolo ab'Empologoma balituuma. Newankubadde ebika ebirala nabyo byali swaga, naye ng'abalangira ab'Empologoma abava mu lunyiriri lwa Kabaka Kalema be basinga okulituuma, ne bazzukulu ba Kaganda Essese be batuuma erinnya eryo. Akuuma oyo Namugereka atakuumira mpeera, kyetondeka Namugereka abakuba ekibukubagizo eriggwe aviiriddwako omuntu wo, ate n'oyo ayina oyo gwe zukyabala embiriizi abasaasire abaddiza emirembe. Weewaawo kibenga, weewaawo kibenga, weewaawo. Ndowooza ensonga eyo esembyeyo etukwatako ffenna bannange, tuddeyo tukume ebyoto, tuddeyo mu nsozi bannange, tugenda kulekera abaana baffe ebbanja. Tuli mu kutoba, tuli mu kutuuyana, tuli mu kulwana n'ebizibu n'amabanja bajjajja baffe ge baaleka, naye nawe alina omukisa okubaako kyotereeza ogamba ebyo tebinkwatako. Nijjogenda mu ntaana bajja kukimayo, omwego baguwanike waggulu baguleege nga tukyalina mukisa gwonna. So gwenna wenna akyalina omukisa. Ngamba twali badde tulina kye tukola sobola nga tutereeza embeera eno bwe tutambulira. Naye nga ebigambo bya Mulongo mubiwulidde bulungi okulabula na kuwabulwa. Ekirala mukulu mukose kankubuulyeyo. Omuntu kyoba omanyi, abantu bonna kye tuba tumanya guno omwoyo gwe gutuvaamu, ne tusigala kuba tuli kaboni. Ne mmanya nti bw'oba walagajjala n'omanya ng'oli ku nsi nga wazaala ojja kuddira mu bazzukulu nga bwe wabireka bw'ojja obikola ki bw'oba tewakola. Kubanga nze n'abalokole bonna mbakola ki, mbawuliriza. Era Kiganda lumu yagamba oyo mu kisenyi naga nti oyinza okutuuka wa Katonda naga ne bwe wali ku nsi wankolera ki. Nti mukama wange nagezaako okumanya naye nesifaayo nnyo. Naga nti zirengi Rover oziraba zaali zizo. Olaba ebizimbe ebyo nabyo byali bibyo naye tiwammanya. Okiraba? So bw'ogenda okuddayo ate era mu Bayibuli nga mulimu omwana eyagamba kitaawe nti nze ntemera, nze mpe byange onzigyemu. Omulala n'afa ne bamulekera abakuzanga muto n'asalawo okutambula n'abafuyi banki basada. Then what happened?
n'amala nepaka lweyagana naye tugenda nembuuza ku mwami gundi bagamba yali mukwano gwa taata gundi muteredde nti loleezo nze nazipaakinga awo tuleerezo satayiti zizo ebijja ebiralo byente nabyo biki bibyo so abantu bamanye bwe ngenda okompeyalinga ebintu ebyo nga bwembiraba kati nentunulira ne africa nentunulira kiki kyebayita new york nenja nezuula nti ate ndi mu old york kiba kitegeeza nti mbadde wabaddewo ekizibu omuntu okubeera mu nsi ey'omuwendo efaanana bweti notunulira abasajja abakulu nga bakyali mweyoleebuleebu wa gamboling kufa ennaku tebamanyi kasoja gye kali kugamba bali abo teriiyo muntu kubeera na sowaani ya golodi samusoni kiseka bweyagamba naga nti waliwo omusajja nti ye ng'alinda kanusu bakasuule mu kakebe nga ye do naye nga waliwo era yaleeta ekigolodi najja nakisuula muki mu kakebe bintu bya samusoni kiseka nga kyali ku redio uganda tinaye waliwo omusajja omunamuga tiine muganda wange bulina kuyitako wano wali batoto kyakola bino akasente kano kebakuwa wano nti ate muganda wange nze sinake nina akasente kano kigolodi yakijja mu kakebe n'akiteeka wali ebbali wabula alinda kano akanusu kano kapeni bakagwa mu dola ndoza kakati omumuweramu keeke nakubujjamu nagenda nakolaki noli yamugamba nti kakati ono gwebayita goludi naye okuyamba tugende mu banka otekeyo bakuwe looni ozimbe dry cleaner eyo zingoye zaki zabagagga tuno egolodi ddala awo wava obugagga bwamasiikini so we are beggars waliwo omusajja omu oba wamulabye omusiraamu yagambye n'agamba nti palimenti netuula ng'eweebwa n'omusaala kuteesa kwewola kusaba nemala netuula neteesa ku baana abakalamojja ng'ate nabo omulimu gwe bakola gwa baana abakalamojja n'agamba naffe mubazungu tuli bakalamojja naye tebatugobanga naye ffe netulwa naffe tugoba bakalamojja bwane waffe badde ewaabwe naye nga palimenti ekola mulimu gwa kusabiriza ebintu ebifaanana bwe bityo mu nsi y'e Canada nga mwe muli babega kubanga nze bwe njogera ekintu ng'ekyo batono nnyo abasobola nokikola ki kuteekeddwa okuba nga oli intellectual okuba nti osobola okumanya nti nyimiridde mu ango bweti kale muzeeyi osiibula so bannange twewale nnyo tufune nnyo okuddayo okukuma ebyoto okweyakisa kubanga we are the main orator ffe basebyoto abatudde mu bwakabaka bwa njuba nibwe obwakabaka bwa njuba bubadde bulwanyisibwa nnyo era bwatisa ne Galileewo baye bagamba nti enjuba erina gyebeera mu masekati nebamukola ki nebamutta era babadde bazimba Galileewo program kwabadde bazimbira satellites kwabadde bazimbira BC program ya New World Order naye nga ye bamusaddaaka ti buno obwakabaka babadde tebabukola ki tebabwagala kati bwe tubagamba nti abaaye mugende muddeyo mu bwakabaka bwa njuba mugende mukume ebyoto kyekikolo n'eddagala kubanga omuntu yenna atalaba tutambulira mu dynamics katonda abadde atuwadde infact nasuze nabadde nsoma manyi katonda alina engeri gyajja nakusomesa yabadde andaga dynamics bandaga bati batandika okundaga dynamics si tugenda gitambuza tutya mu empire mpaka tuddeyo ku global empire bakuba bano abalala bakyagamba East Africa biki naye nga bale nsanyusa nnyo okubeera nammwe olwaleero n'abantu bonna abatulaba mukama amina naffe tweyanza nnyo tweyanzeege okubanga twegasseeko era nga bajja gye bakkiriza okuba nga tusisinkana nebaza mamu wange Olishia Lumbuye Holix
kubanga kwoli nnyo Omumbejja Nandawula webale kubanga kwoli mama wange National Rita nkulaba kwoli Joy Rita naye webale nnyo Leonard Katende webale kubanga ogoberera ensonga zino mama wange Nantumbwe naye nkutumiddeko Namakula mama wange naye nkutumiddeko kwoteeka mukulu Kabonge Japan awo ne Muwonge Japan kubanga kwemuli nnyo mugobera ensonga zino Nasaka webale kubanga osaasanya obutambi buno tulina mukwano gwaffe ali awo Finland ye kati eno shoko ewedde agenda jijjayo agisomesa atuuza abaana n'abantu abakulu okusobola okulabanga bayiga tukwebaza olw'omulimu ogwo gw'okola naawe n'otuuza ekibiina okwongera okusigala nga asomesa mukulu USA nkutumiddeko nnyo webale nnyo webale ddala ono sijja kusukkawo kankwate akamansukira nkakwase Omumbejja Ssebo atugyewa neyanza nnyo neyanze Mwanyinange omala ekiseka kwagala nnyo nze nno naawe tulina ebyaffe nkwagala nnyo webale kubanga njagala ate naawe webale kulaba mugambe yebale kwekweka webale nnyo webalire nza nekwese ajja kunoonya nenze sikubanja mama nnyinaze nja kubeebaza mwenna abatandise naffe ate paka wano wetuwunzikidde show yaffe y'olunaku lwaleero nti mwebale nnyo mwebalire ddala okutulaba abalabi ba YouTube nammwe tubaagala nnyo mwebale kulaba mwebale subscribinga mwebale commentinga kyonna kyemukola Omukama Katonda akibabalire njagala okubanga ate mbasiibulira wano mbaagalize weekend ennungi olunaku lwaleero tulina Quadbo ku ssaawa 10 unfortunately tetuyina Dr. Kiza Besigye olwaleero tujja kumufuna ndowooza next week inshallah bwebanga program ye ejja kubanga ate tekontanye neyaffe waneeno naye nga kyonna kyabaakola it is to the benefit of all of us bana Uganda mbagayiza olunaku olungi weekend banyumire temunywa ne muvuga. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.